kali bwe bafree bafree wantu tuli mu industry ne bwokola ensobi zitya tumenya ne tupanga eba tenafuuka nsobi paka nga lufulumye wantu tulina buli mukisa okutereeza buli nsobi eri mu luyimba ne bwe kuba kumenya mirundi emeka tugenda lumenya bwoyimbye obubi feel free tuli mu kazannyo nga tuzannyamu ye onkoza akantu nga kagundi ono You can guarantee that I'll never let you my miss. And anytime you call, I'll pull up and so to your knees. And I will fight anyone who won't go with you, my queen. 'Cause I will do anything for you, my charging. You can guarantee that I'll never let you my miss. And anytime you call, I'll pull up and so to your needs. And I will fight anyone who won't go with you, my queen. 'Cause I will do anything for you, my charging. Why would you say that you lose and lose? To what you do when you chimpulira chulira. Manya machide no bingamba ngamba kwano lete no. Wano would you say that you lose and munda? To what you do when you chimpulira chulira. Manya machide no bingamba kwano lete no. Na experience ebadde etya? Experience badde nungi. Vibes badde zinkwata. Vibes badde nungi nnyo. Buli champisiza bulungi. Banetaaga sabira simanyi. Side thought zinkalubiriza obulamu. Kuba kati nzona kulunyiza bunyiza nga lutandise. Lunyiza ngamba kati nakulola pya luzize. Ngenda dukola muki. Ku MR Live kwoli amanya bampita Mechanic Rabongo oba Rima Sam nze nzikiriza tutulina omuntu oyo wenjawulo munda muffe omuntu oyo asobola okukola buli kimu kasa tumukiriza ne tumuwa omukisa naye okufuluma wabula tusobola omuzikiriza singa twenyoma ne tutamuwa mukisa kufuluma buli muntu amuyina bw'oba okyatenda oyo akola ekyo kyotya lowooza ku ngeri mwena gye babazaalamu mwenna mwayita mu kusibwa pampa mwaita mu kubooga mwaita mu kunyonka n'ebirala so ffe n'emikisa gyaffe gye gimu oyo gwokya kyakusako kiri kimu nti yeye wa time neyekkiririzaamu natakkiriza bigambo era omuntu wew'omunda n'amugjayo tuli mu combo vibes nga bwe twabasuubiza ndi ne Wanu Kasavu tuzze producer oluvannyuma lutuwa offer n'agamba nti nedda nze ngenda kumukubira ennyimba ngenda kumuza ku music nsazeewo nate muleete ojja tusonyiwa image zaffe zirimuko oluddugavu kubanga studio tezibaamu mataala ate kamera yaffe si yamaanyi nnyo ekyenkanidde awo tubasuubiza okwongerako ku mutindo naye katusooke tuweereze ne guno omutindo gwe tuliko tetujagana kuweereza lwa mutindo gwa byuma gutamalaayo nedda ebyo byonna bijja tusanga mu kkubo nga microphone eno ne kamera eno gwe gyolabirako oba gyotulabirako oba gyolabirako obuweereza buno bwe yatusanga mu kkubo tetugenda kwetuulako bajja tunenya lwa butatuukawo so tebagenda tunenya lwa kutuukawo ne tulemwa katutuukewo ekifaananyi kiddugalamu naye olwaliro katuyitaawo kuba ne tulina matala mu studio Wanu Kasavu ndi naye producer Siza tuli naye mu kizimbe tugenda tandika oluyimba lwaffe olusooka tusaba buwagizi bwo tusaba kisaakyo paka ku ntikko Wanu Kasavu esebo ye baliko sebo kale sebo naye gye bali studio giyingidde abantu basubire ki basubire music omulungi mulungi ddala kuba producer ali very professional ali very experienced ntinanga okuwandika siri mubi weewaawo mbadde nsaba osabe nga tunatenga kintu nakimu mbadde nsaba osaba abawagizi bawelokaminge oba bablessinge movement eno kubanga bebakama baffe mu kino we batakikola tuba tuwedde balayikinge basharinge buli muntu akwate piece nje tugenda okukola agiteeke ku ando ye TikTok Facebook bablessinge oluyimba luno paka ku ntikko balabi ba Mechanic Rabongo basaba mumpagire
music wange atambule basobole okumpita ku show nange nyimbe nsobola mufunamu ekyenjawulo. Weewaawo tugenda kwesa music eno okuta depressions n'ebitawaanya kasavu naye waggulu wa byonna tugenda kwesa music eno ng'entandikwa y'obulamu obupya munda mu ye. Mbadde nsaba tusooke tusabeko tubulesinga olunaku luno. Mukama Katonda gwe atukulembedde n'atutuusa wano, Katonda waffe, kabaka w'abakabaka, nze mmanyi nti olina obuyinza obugonza buli kimu. Ffe bye tuyita ebizibu bwe tusinkana obifuulira ddala ebyangu, era ebyo ebijjanga ebizibu ku myeza yaffe bw'otuukawo bifunyaafunya. Tusaba olunaku luno okozesa amaanyi ge gamu agagakukonjesa ebizibu ne bigondera ddala. Obulesinga olunaku lwaffe luno. Leka product eno tugenda okukola ekwate ku mitima gy'Abannayuganda, naye waggulu waabyo nejjukize Kasavu nti omwagala, gwe taata waffe era gwe kitaawe, omusike omuzze gy'oli, omuwa omukisa ogutayinaayina, era ne Bannayuganda obagonze omutima bawelukaaminga omwana once. Yeetaaga si kumujajinga, si kumuteerako pressure, nedda yeetaaga mukwano olwo naafuuke omuntu omujja nate. Nga bwe wampa omukisa, nga bwe wawooyo atulaba omukisa, era nga bw'ozze ositula abalala, naye omusitule era naffe otusitule. Twebaza Mukama Taata amaanyi g'otuwadde, trending z'otuwadde, naye tusa n'abantu apya be tugasseeko. Tusaba Mukama banywerere ku programu eno paka weenaakoma, naye waggulu wa benna babeerewo nga ba witness nga Kasavu afuuka omuntu omupya. Tubulesinga ettaka lino we tuyimiridde, tubulesinga studio eno, tubulesinga producer ono. Baproducer nga bano abavaayo ku lw'abanaku tebasangika. Tusaba Mukama Taata producer ono bw'aba alina ekimusibye omutuwere breakthrough mu buli kimu, era olete ba client bano. Nkowoola amakyakyo gagonze emitima kwa producer mulokole. Nkowoola abantu abakola gospel music bagonze omutima bajje bakyalire studio eno Combo Vibes, bajuwa omukisa nga bwe wadde Kasavu omukisa, nga bwe wadde programs zaffe zino omukisa, naye ayi Mukama Taata bagiddize. Twalaba Sulemani bwe yakikolanga, bwe wajjanga n'ekisero ky'emmere ekimu yakuwanga ebisero 5. Ono oluyimba olumu lwatuwadde, tubadde tusaba Mukama Taata omuddize ennyimba ez'abantu nga 10 nga zonna nsasule, era ensigo egejje mu ngalo ze, akyuse famire ye nga tagikyusizza lwakuba nti yakyasinza obukugu, wabula ng'agikyusizza lwa kisa kyatukoledde. Weewaawo nze nzikiriza nti olunaku lwa leero liri blessed, era ggwe abadde mu mbala zaffe ogenda dufulira ddala olw'omuwendo. Nga nsaba mpita mu linnya ly'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tukinyweza era tukitwala. Weewaawo. And anytime you call out, pull up and sort all your needs. And I will fight anyone who won't go to my queen. Cause I will do anything for you, my child. Why would you say that you lose and lose? To what you do when you chimpulira chupulira. Manyamati den no bingama ngama kwano lete no. Wano would you say that you lose and munda? To what you do when you chimpulira chupulira. Manyamati den no bingama kwano lete no. Studio tujeyengidde ne wanu Kasavu. Mukulu wanjisebo studio jiyingidde tukoze ne Caesar Pro lumba lulungi ata guarantee nsoso recording mu bino ebiseera ngamba basaba mwana abalabi baffe basaba limba lufulme muluwagire tujja dutima tumuluwagire lupushinge lutambuze lusobole okunkolera zeno kukolera abantu abalinganga gwe n'ensi yo esobola okukolera n'abantu abalinganga nze n'ensi yange. Waawo ng'omwana Katonda experience ebadde etya? Experience ebadde nnungi. Vibes zibadde zinkwata. Vibes zibadde nnungi nnyo. Producer badde very tubadde tusynchronize bulungi nnyo ne producer. So kitambudde bulungi nnyo. Producer akuyisiza ati? Producer mpisiza bulungi. Tankalubiriza era nyanguyidde nnyo. Era mwebaza Mukama mukyasinga okwagala. Waaw. Kiki osinza okumwegombako? Omutima gwo omulungi n'omwoyo ogwaniriza. Omwoyo gw'okwaniriza. Kasavu tubadde tulyawo twogera mu studio negamba nti kati Katonda oluyimba alutuwadde, tusabe Bannayuganda balwagale kuba batwagadde nnyo.
baganda baffe balina omukwano ate bo tebasosola nga baagala ngamba naye kizibu kyalina kiri ekintu ekyokwetta mpulira obulamu sibwagala nkoze ntya banetaaga sabira simanyi naye nina suicidal thoughts zinkalubiriza obulamu mba ndowooza kwetta buli kaseera mba ndowooza busiyantama so si kyangu gyendi njagadde nkiveemu nendera nange niyagala mbulamu bwensi nga abantu abalala nga nkera lunaku nendusanyukira nga nkera kuba kati olunaku lunyiza bunyiza nga lutandise lunyiza ngamba kati lunaku lulapya luzze ligenda dukolamu ki so kyekyo suicidal thoughts ezikulumbagana zikukeera ku macho oba zijja buzine zibula ziri on and off mba n'abantu nga zibula mba nzekka nga zikomawo ziba kigamba kukola ki kwetta kwalampa bizimbe kwefumita byambe kumira overdose webityo zijja bwoba tolina kyakkola nga sirina bantu bwoba n'abantu nga zibula n'abantu bankuleko ne banzizaamu amaanyi banje bankubiddeko ne banzizaamu amaanyi ono omukazi yansuubiza okumpeerera okakasa yansuubiza okumpeerera senior 5 ne senior 6 mamuyita mama Paulo okakasa malesa mumwebaza mama Paulo nkwebaza namampezayo kasente sikina bamenya omukomu namampezayo kasente bebaza ddala simanyi kyesobola bbawa kama yeka yasobola bbawa kyamaanyi kwa omukulembeze waffe mama Paulo yagambye okuweerera omwana Katonda ali eyo mama Paulo twetusaba tumuteeke mu ssaala zaffe n'abantu bonna abazze mu ngeri eri positive ku mboozi eno twongere okunakuwalira bannaffe abamu abalaba obuntu ku TikTok bwe batemyemu ne babubuukira ne babupositinga ne bakulisaizinga emboozi eno eba mpanvu naye kiba kyabulabba nnyo gwe okulaba kantu TikTok akatemye mu mboozi eno ng'anoonya views gwe ate n'okapositinga ng'oli mu kiti ensi kyerabirako ebiseera ebisinga tukakkane tugoberere emboozi nga tunapositinga kubanga mu biseera nga bino omwana ono yeetaaga kisa aina suicidal thoughts zimulumbagana buli bwe twongera okumunyiga mu ngeri eri negative tuyinza okumufiirwa bw'oba owulira mu kaseera kano ng'ebyokwogera tobiyina wandisirise gwe eyeetaaga views munaye tezigulwa views zino zitulimbira bwereere views ziranga ebintu ebirala byonna zirikomyawa butwogera emboozi empoomu gwe n'olendamu akantu akakyasinza okuswaza oba n'obugattagatta nga buswaza n'obupositinga n'obwogerako lw'okubayagala kutunda si kyabwa Katonda baana ba Katonda tuyige okukolerera eggulu bino ebyensi tebiwangulwa era tebigulwa tebikkutwa okuviira ddala mu bajjajjaffe banuuwa paka nakati tuzaalibwa tukaaba ensi tugiyitamu tukaaba era tuginnyuka tukaaba kyandibadde kitumala bumaze okutegeera nti gwe okulumya munno olwa views likes n'ebirala tekyandibadde enkola naye tulemere ku mazima amazima gabe mazima lwaki otema mu mboozi ejjudde ebyokuyiga bweti gwe n'otemamu obuntu obuswaza n'obugatta n'otwala time n'obugatta n'okulamu emboozi nga eflowinga naye nga yonna ngatte n'opositinga n'ovuma tubasabira mama Paulo mukama akuwa omukisa abantu bonna abasitudde omutima gw'omwana ono mukama bawa omukisa bannamawulire bonna abeyunze ku mboozi eno mu ngeri egattako mukama bawa omukisa nammwe abakyasalirawo mu kubuzaabuzibwa abakulisaizinga tubasabira kisa mukulembeze ekisa okusinga ettima mukulembeze okumanya okusinga okubula kubanga nze nsuubira nti ffenna tuli bazadde ate tukyazaala gwe atannazaala saagala mukama akusasule mu ngeri anyway wanu kasavu rimba tulukoze twetaaga backup twetaaga gita first of all gomwana Katonda ali eyo tukyali ku phase 1 kino kiddemo kyaffe kisooka kiri awo tekinafuuka na luyimba naye nze lumpomedde obale kusiima nkoze bubi nnyo okwembalamu amaanyi waliwo ngamba nti ate simanyi kuwandiika kyokka ate nga nze ndaba onsinga n'okuwandiika ngezaako olumba kuba luwandiika nze yaluwandiika wekka nzeka oluwandiika olowooza kuki
mbera mu vibe just nempandika walwandika banga chema bebe mwaka gaguwedde ng'oli awo wekka otudde nali mu rehab nga nfuna space nyingi ey'okuwandiika nga mpandiika so track nziina kati olwo tulugjeeko kati lufuuse luyimba era tugenda okudda wano nga tugenda kulukola video kati tunoonye kati lulala twagala buli wiiki mukama atuwe ekisoba buli wiiki bbiri tube nga tuli mu studio amiina Kasavu yagala kwetta omuzimu ogukulumbagana gututte bangi kituufu munnange kikiri nnoma ekyo wetaaga okufukamira n'osaba katonda yakutosaba wange kuba wagamba nti nze owange tomutegeera sigamba katonda waffe y'omu si y'omu wagamba taliyo era bikumalamu amaanyi buli ofukamira olaba nga byosaba olinga ngaali oba muki mu lufu kale katonda ngena mukkiriza kuba ndabe kyasobola okukola ndiba nsobola okutuuka mu studio nendikodinga oluyimba abantu bankubirako ne banzizaamu amaanyi era ne bangamba ngendeko mu machaches ag'enjawulo bangamba ngende wa pastor Tom ngende wa pastani siri muntu mukkiriza nnyo siri mukkiriza era bwe bunafu bwe nnina nenga njagenda nkiprocessinga mpolampola ekyasinga okusuula obukkiriza kujjanjaba maama bbanga ddene n'atawona ekyasinga okusuula obukkiriza bwange kujjanjaba maama bbanga ddene mumalwaliro netugenda mu bapasita ab'enjawulo netugenda bamaseeka netugenda ne mbasaba abaganda kuba ne mbasaba abaganda nabo balina bakkiriza mu Katonda kyanneewuunyisa n'abasaba abaganda nabo bakkiriza mu Katonda kati nze kyamalamu nnyo amaanyi okumusabira netusaba netusiiba myaka 4 ate namala n'afa mwe bana bakatonda bali abakkiriza musobola okutuyambako n'ebyawandiikibwa n'okwongera okukubira ku mwana ono amasimu waliwo abantu abamanyi Bible okutusinga ffe tumanyi bitutaasa ne olwo bannaffe bakama baffe mu by'omwoyo emboozi eno bapasita ab'enjawulo mwandigiwadde omukisa negwako ku mmeeza zammwe okuwandiika ebyawandiikibwa ne muwandiika mu comment awo wansi mba nsobola bijjayo nembisomera Kasavu nawe era osobola omukubira direct noga nti banne Kasavu ndabye emboozi eno naye kino ne Katonda akyogerako bw'ati ekyawandiikibwa kino kyatulambika wano kyatusuula wano kyatulaga nti kino kiribaawo kyamugaso nnyo kubanga nze nsuubira era nzikiriza nti yatugamba nti bwe tukyusa omwoyo gumu mu ggulu ebambaga samaanyi gaffe essaawa zino twandigadde ku bantu abalinganga Kasavu nze bwe nkyusa Kasavu ono n'agoberera Katonda wange ndowooza nze mba nfunye ttiiki ku nsi ne mu ggulu Katonda kyeyatutuma okukola omwana Katonda ali eyo tetuwummula paka nga Kasavu ono ayatudde mbu Katonda ye Mukama mu ddiini yonna tetuyasosola ddiini mwali yatulira naye tetuwummula paka tugobye ekigambo ky'obukaafiiri ky'obutakkiririza mu Katonda ku lulimi lwe nzikiriza kisoboka Kasavu okugeze ku microphone owulidde otya mpulidde nga nzizeemu amaanyi mpulidde essanyu kuba tuba n'ennyimba zaffe nga tumanyi oli lufulumya naye walisobola okufuluma bwe luti kizaamu essuubi kakiri eri abantu okulwaniriza n'okulutambuza wekiti ate nga bagenda kukikola wankubidde awo essimu ku makya nogamba nko nga totuuka nkulize nga totuuka wadde omanyi nkulimbye sigenda kujja nadde manyi ogenda kujja nakitagere nti olina ebikuttemu wasuze weesunga nasuze neesunze kiki walowoozeza ekiro ku lunaku luno era nalowooza studio session egenda ba studio session ng'owulira amaanyi munda muggu kuba studio session zono ninzibaddemu bambi producer bangi botambuddemu producer ono kiki kyabasinzeeko oba kibamusinzeeko sitambudde mu baproducer bangi balina producer wange omuwe waka oligo wansindikira bwe bwansindikira bamuta nex muganda wange mubadde mukolera waka tukolera waka naye nti namusikako ku experience ne ku myaka weewaawo tuli ku Kombo Vibes
ewa Siza Pro musajja mulokole akkiriza mu Katonda era mubulizi wanjiri gwe mwana Katonda ali eyo gwagamba nti nedda nina akaana kange njagala kayingire music naye nkatiisa ebiragalagala wantu wali biragalagala omusajja ono azaabulira abayimbi okuva ku biragalagala era ze akyolekera ddala mu ndabika ye munoonye ku namba ze z'essimu eziyitawo wansi muwe emirimu leka amasanyalaze gakozeseza leero tugazzeewo na kumwagala na kumuwa mirimu gwe ali eyo oli wabweru wa ggwanga yagakola albums za church Mothers Union waliwo mikwano gya giri Sweden Mothers Union ze Sweden UK mu America Canada albums muzikolerawa producer wuno amanyako obuntu kyeki era omuntu producer agenda ku disappointing kuba feta disappointing ze bangi nnyo bagamba mujje ku luno ne babula naye omusajja tusanze yatulinze dda studio awuno Kasafu agambye badde welcoming nnyo tutawagira abantu bano ddala tuwagirani Kasafu video nayo tugenda kugikola amina amina kagame amina wabula siku ezo kizamu amaanyi sikusuubiza video emu oba luyimba lumu nkusuubiza tugenda kutoba kyetulina okusaba kyabawagizi kutuwagira abawagizi batuwa tubegayiridde bafukamirize bawagizi baffe mbegayiridde mutuyambe mutuwulirize ya music waffe mutambuze asobole okutuuka ku bantu era musobole omwagala batikitoka baliyo basabe ngawe mutematema bu video ngawe batematema bu video nga bacriticizing nolimba baba balutambuza batemeteme ku luno nga bali positive temeteme nga mulutambuza yeah nsaba ba TikTok abali eyo mikwano gyaffe ba radio presenter ba TV presenter ba YouTuber omwana ono yetaaga kisa ate asobola talent weeri tubali tusaba kisa kyammwe olugero lwe lutandike mu ngeri ey'enjawulo nze nzikiriza tagenda kwetta agenda kuba musajja w'amaanyi nze nzikiriza nti ewabadde idleness kubagamba afuna nnyo ebirowoozo by'okwetta ng'ali idle kati agenda atandika okuwandiika ennyimba ze kubanga Kasavu kati studio weeri eza tukyali idle waliwo badde oli nga tumanyi kiddako kati weesunga olunaku luke owandiika ennyimba gwe bw'obanga olinawo oluyimba nkubiro ngambye nti omanyi Ankola Bongo kati nfunyewo kana akayimba producer ono nga tumukubidde ntumwegayira n'atuwa akadde era nze nja mulemerako gwe tofaayo ekyo kindekere kanenzanyo sebo gwe kindekere gwe kati obudde bw'omala ng'oli ayido bumale ng'obuwandiika mu luyimba kituufu ekyo badde nsaba weebaza abantu bonna abatadde views ku video zaffe ne zifuuka viral mwebaza mwena batambuza video zaffe mungaseko kinene kuba nze subiri badde lyagendera ddala nga sikyalina nsuubi nga sikyalina kukkiriza naye munoonyezaako abankubira ku masimu abampeeza message ku WhatsApp muzizaamu amaanyi nemanya nti munsi sirimu nzekka ndiko abantu abanjagala era abasanyufu nti ndi mulamu ndiko abantu abasanyufu kati nomukyala Anti Victoria yange nagamba nti tukwagala sirwa kuba nti tikiba ki netukwagala kuba wabeerawo maamawo so kinzizaamu essuubi nti waliwo abali kuganizinga kyenakola nti nabeerawo maama wange waliwo ne message bakusirikira bagawo oyo mwana hero oyo mwana muzira oyo mwana hero bannange singa nze muganda wange banne singa mwana wange abantu tetuba disappointinga nakulowooza kwetta nate sigesobola kusuubiza nti sigenda kuddamu birowooza kuba sirinako control naye ngenda gezaako kyensobodde okubeera omulamu paka ensi wenindaba Kasavu ebirowoozo bye birinako control ebirowoozo tetubinako control ebirowoozo tetubinako control tekiba kikulimba nga kyolowooza kijja buzzi mu mutwe gwo kyolowooza kijja buzzi mu mutwe gwo nti buli omu alina perspective gy'alimu perspective gy'olimu ebyo ebirowoozo by'ofuna perspective gy'olimu bibirowoozo byofuna omujaasi ensi wogiwolabira bibirowoozo byofuna kati gogirabirawo nze mbadde njerera mu ango nga si nnungi era nga birowoozo byofuna si birungi kakati wakyaba okyusamuko ku ango kati ninnyo
kati oluyimbi ajjudde abasajja batusuubiza video bagambye nti oluyimba kasarugwa metani kitunoonyeeko kubanga bakubidde n'abategesi basho nabo batumana tuyita kasavu gwali omanyi oli nsinkana amalira lisikimanyi lisikimanyi gwe wandeeta sinze yakuleeta uzanze yereeta simanyi kyakuleeta yandeeta so katonda yeyandeeta natusinkanya ate nawe noŋŋondeza obulamu nokkiriza okwogera mukko nange wawandidduse agenda kukola buli kyetutya akifuule ekyangu amiina gwelowooza abo bategeka ku bivulu bo bamuwendo bava ku Planet Mars bamuwendo kuba balina hit era zikuba naffe tukoze oluyimba lwaffe hit era ensi egenda kulufuula hit already hit kansabire bagenda tutegeka ago toddamu kwerumya mutwe leka katonda atekinge over leka katonda avuga obulamu bwaffe ate ne luno naye batatutegeka ku luno fe tulemezeemu tudde ku kali kenagamba omusekuzo ku binyeebwa omusekuzo ogusooka si gwe gukonza ekinyeebwa era omusekuzo omulungi ow'ekinyeebwa bamuwaanira ku misekuzo nga 5 akanyeebwa ne kagonda bwe kanoga bannange omusajja yasekudde akanyeebwa naye ate yasekuddeyo emikono giba gimufuuyirira olwo singa Yesu asanaga emikono ginfuuyiridde kambireke tebasobola muwaana yasekudde akanyeebwa so luno ne bwe lutafuuka hit ku saidi yaffe tukoze ekisinga tukoze oluyimba lwaffe nze lunyumidde gwe tetukunyumidde kati katonda kyatuwadde leero ne bwe lutafuuka tukomewo wano tukole endala bannaffe abamu bakuba oluyimba luno ne lufuuka hit abalala bakuba ennyimba 3 n'afunamu ETM abalala bakuba ennyimba 5 zonna ne zifuuka hit abalala bakuba ennyimba 3 zonna nga hit abalala batandika dde okuyimba nakati bakyazinoonya naye ng'ate basavaivinga era we bali katonda abakuuma so mu mbeera yonna tutukomewo studio tugifuule waka just ebyokwetta kati oli muyimbi ogambye omuntu gundi gyalimu byebirowoozo byafuna katandika okulowooza ku ngeri gyogenda okulongoosamu akaviiriko tandika okulowooza ku ngeri gyogenda okuyimbiramu abawagizi bo engeri gyogenda opafomyamu ku stage n'engeri gyogenda okulirangamu oluyimba lwo ku radio nga balukuba engeri gyogenda okufuna emikwano emipya nojjanda olinga n'okuzima management yo kati olowoozaako kuba talent oli wano tiki talent weeri so nze nzikiriza nga tukyali naye gwe mwana wa katonda ali atugoberera tetugenda kulemwa twetaaga mukwano tusobya bingi gime twogera ntuyitira sifa abamanyi ennyo naffe tufuba okubako nekyetwogera bingi betwogerera mu nsobi naye tekitufuula basobya nedda mu nkyamu enfe engolokofu twetaaga kisa kyo tugumiikiriza natukuza nze mbalabyeko nga munkuza nga munzikiririza mbadde nsaba ne mukwano gwange ono mumukuze mumukkiririzeemu olulimi we luseeredde wenseeredde olulimi muleme tubonereza mutusaasire busaasizi mudde mutuwe omukisa omulala enkeera mbaagala nnyo tugenda kweyongerayo tukyakomawo tugenda kumawo n'olulimi lwaffe nga luwedde tugende ku studio ya vidiyo nayo paka nga tufulumiza vidiyo paka nga etuse ku simu yo era paka nga otuzuddemu enjawulo nga naawe olabye ekisone ekiri mu kasavu tiddala ddala kisaana okupushingibwa weraba